po jako akawuwo. Bwanga osobola okusibira mu namawulire bweru kikyo yagala tutambuze bano bakansa bakyagala okulinya waggulu amaddaala. Mu lutuula lwa kanso ya disitulikiti y'Ewakiso olutudde mu kisaawe ekyakabaka ky'Abaggu ewakiso mu kanso ekubiriziddwa sipiika Najja Nasifu mu balondedde executive ya disitulikiti wamu n'obukiiko era wano bannamawulire babasibidde bweru. Sekandi Ibrahimu akiikirira Seguku yennyamidde olw'ebyokwerinda okusibira bannamawulire wabweru ng'enteekateeka zino zonna zigenda mu maaso okulaba nga balemesa bannamawulire okubanga bayingira councils. Bulijjo councils ne twali tulayira bannamawulire babaawo. Fenga bakansala fa balina rights ne fenga bakansala okusalawo ne tutula ne speaker ne tukkiriza bannamawulire oba okubagaana mu council zaffe. Segawa Josefu ne Kawuma Masembe nga bano bannamawulire bagamba nti tebafunye kumanyisibwa nti sibakukkirizibwa kuyingira mu kansa eno, ekintu kye bagamba nti kigootaanyiza omulimu gwabwe. Tewali ensonga yonna gye bategeezezza nti bannamawulire tetujja kukkirizibwa munda wano, naye tugenza otuuka ku makya nga tuzokola tufunye amawulire okuva ewa RDC tetukkirizibwa mu kifo kino, naye nga bulijjo tujja kubanga ffe tutambuza ebintu ebyo. Bw'obanga osobola okusibira mu namawulire bweru kikyo yagala tutambuze bano bakansa bakyagala okulinya waggulu amaddaala ate banalinya batya kebere gundi eno disitulikiti eyagala kufuuka state eyagala biki byonna bakya bagenda bitambuza simanyi bulungi mbuusabuusizzaamu. Kakembo Sinaani akiikirira Wamala Wadi yennyamidde olw'engeri ssentebe gy'alonze mu executive ye kubanga yeetobeseemu okusosola naddala mu madiini. Ebadde segregative etusosodde ffe abasiraamu alangiridde abantu bataano nga tekuliiko wadde omusiraamu n'ogu. Chairman mugamba naffe twagala okusuula ebinusu mu mizikiti eyo ne gye tubeera, naffe twagala okuweerako abaana mu masomero amaki amalungi, naye ekyomukiso muye tugambye nti nno eyakaseera twagala revising executive yenga wagikoze at least atekeko ku baami. Oluvannyuma ennyo bannamawulire bakkiriziddwa okuyingira era basanze okulonda obukiiko bwa komite ez'enjawulo kwe kugenda mu maaso. Sempeera Stephen ng'alondeddwa ku ky'omuwabuzi ku by'obufuzi mu ofiisi ya ssentebe wa disitulikiti aliko byalambuludde. Naye ndi musanyufu nnyo olw'ekifo chairman Matiya Lwangabwanika kyampadde nga political assistant we. Nsuubira abantu bange mwenna mbasuubiza nti bye mbadde mwagala mu Matiya Lwangabwanika nja kusobola okubituusa mu budde kuba ekifo kyampadde kifo ky'amaanyi nnyo. Ssentebe w'olukiiko lw'ebyobulamu mu disitulikiti Kalyowa Nasifu Dawuda agamba nti atunuulidde nnyo okutumbula ebyobulamu mu disitulikiti eno. Naye siraba ngendo sooka odditeeka ngenda sooka dditeeka ku kerefe kubanga mu budde buno tulina ekirwadde kinnamutta ekya COVID-19. Abo ngendo sooka okuteeka essira deni bwe naba ndaba nga at least tulinako wetutuuse essira njaddiza mu education kubanga tukitunuulidde nti abaana batudde. Ssennyonjo Ali Edirisa ng'onaalondeddwa ku lukiiko lw'ebyensimbi agamba nti wakweyambisa enkola okuva mu mawanga amalala okusobola okuddiza bannawakiso baganyulwe mu misolo gye bawa. Nga njagala okukoppa ebintu ebiri e Bulaaya mbireeteko na wano kubanga kisoboka. E Bulaaya abantu bawa omusolo nga balwana kuba bagwina bigukolera abantu, naye ffe ekizibu kye tulina wano mu Uganda abantu bawa omusolo naye nga lekyabakola tebakola ki, tebakiraba enguudo mbi. Ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nguudo, ebizimbe n'amazzi Mulindwa Vincent asabye abakulembeze bonna mu Wakiso okulondoola emirimu gya gavumenti bw'atyo n'aweera obutattira muntu yenna ku liiso anaazingamya obuweereza bwa bannawakiso. Okulaba nga tukola evaluation for money. Ffe twalondebwa ku kibiina ekya NUP abantu batusuubira obutaba baweereza. Twagala tuswaze eggwanga lino nabo bonna abalowooza nti abantu ba NUP tebakola. Bwetyo tusaba nti nga Wakiso aba NUP ffe tusingamu obukulembeze nze nga ssentebe w'enguudo n'ebizimbe sigenda kutta ku muntu yenna atatwala service mu bantu. Mu kwogerako eri bannamawulire ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwangabwanika agamba nti bw'abadde alonda executive ye atunuulidde busobozi bwabo balondobyemu. Tewali teeka lyemmenye, teeka liri open ligamba londa mu bakansala, buli kansala yenna ali mu kansa akolefayinga okubeera minisita. Buli kansala etteeka bwe ligamba, naye tebatugambangako nti onolondanga ba DP oba BNRM oba balema oba bakyalo oba baami oba bagezi. No, bagamba londa mu kanso. Kanso eyo gye nnonze mbe bantu be balonda. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kiringa bw'olaba vice chairperson mulunze egundi mwava
okumuwa finance n'obwa advice. Sub county mwava district kweyimiridde.